Ate mu biri ebyasooka emanyiddwa ng'ebikadde 17. Ey'obusatu ng'ewedde. Essaala eri ku lupapula 176 mu bitabo ebyokusaba. Otume Mukama tukwegayiridde omwoyo ogulowooza era ogukola bulijjo ebigambo ebisaana. Ffe abatayinza kukola kigambo kyonna ekirungi wabula ng'otubeera. Tulyoke tuweebwe gy'oli amaanyi okutuukiriza by'osiima ggwe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Tumanyi nti tutambulira mu kusobya, tumanyi nti essaawa yonna tubeera mu kwonoona, kubanga mu bigambo bye twogera mubaamu olufulubenje lw'ebigambo ebitawooma eri Mukama Katonda waffe, naye ffenna be tujja mu maaso ga Katonda ng'abaana, Mukama atutunuulira era n'atusaasira. Abaweebuuse mu kumanya, abaweebuuse mu kukkiriza, abaweebuuse mu kwogera, abaweebuuse ne mu bikolwa, bwe tuyita mu kwenenya, Mukama atuddiramu. Era ffenna kye tuva tusaanira okwenenya wamu. Mu ssaala etugatta ng'abaana ab'endeemu nga tugamba nti ayi Kitaffe ayinza byonna era awo ekisa ekingi tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula. Tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba eby'emitima gyaffe. Tugaana okuwulira amateeka ago amatukuvu, tuleka ebitugwanira okukola ne tukola ebitatugwanira kukola. So nga n'obulamu tebuli mu ffe, naye ggwe ayi Mukama otuddire mu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda basaasira abaatula okwonoona kwabwe, obazza ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Kristo Yesu Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi era awo tubeere ku bwoyo okutandika leero n'okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu, erinnya ly'ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Mukama ayinza byonna era ow'ekisa ekingi abasaasire mmwe, abasonyiwe byonna ebitabadde bya butuukirivu, abawe ebbanga okulongoosa obulamu bwammwe era abawe ekisa n'essanyu eby'omwoyo omutukuvu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litukuzibwe,
obwakabaka bwe bujje yayagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Ennimi yaffe ya leero otusonyiwe ku lunaku lwaffe nga ffe tusonyiwa batwonoona tutwala mu kukemebwa ne tutukole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byo emirembe n'emirembe. Amiina. Tujja kuyimba Zabbuli y'ekikumi. Muleetere Mukama eddoboozi ery'essanyu mu ensi zonna. Mukama ye Katonda, oye Katonda, naffe tuli babe, tuli bantu be, era endiga ez'omu ddundiro lye. Muyingire emiryango gye n'okwebaza, ne mumpyaze n'okutendereza, mumwebaze mukuze linnya lye. Kubanga Mukama mulungi, okusaasira kwe kwalubeerera, n'obwesigwa bwe bwa mirembe gyonna. Ekitiibwa kibeere kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Ekitundu kiri mu kitabo eby'omu mirembe ekisooka. Eby'emu mirembe ekisooka, essula ey'okuna okutandikira ku lunyiriri olw'omwenda. Ziri ennyiriri bbiri zokka, olw'omwenda n'olw'ekkumi. Wagamba bwe wati: Yabezi yali wa kitiibwa kinene okusinga baganda be. Nnyina kyeyava amutuuma erinnya eryo kubanga yamuluma nnyo ng'amuzaala. Yabezi ne yeegayiriranga Katonda wa Isirayiri ng'asaba nti, singa ompeeredde ddala omukisa n'ogaziya ensalo yange n'ombeeranga n'onkuuma, buli kabi kaleme okuntuukako. Awo Katonda n'amuwa kye yasaba. Kanyongereko olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'ebbiri. Kerubi muganda wa Suwa n'azaala Mekiri, Mekiri n'azaala Esitoni, Esitoni n'azaala Besulafa ne Pesaya. Tekina n'azaala Terunakasi. Abasibuka mu abo be batuuze Bereka. Ekitundu kikomyawo. Mukama yeebazibwe. Abatulaba era abatuliriza tusanyuse okubalaba. Tuli ku mpewo za Delta TV. Abatulaba eyo Mukama yeebazibwe. Tukkiriza nti Bayibuli eri ku mmeeza, naye mu Bayibuli okubeera ku mmeeza tumanyi nti n'akakalaamu kabeerawo ne ka notebook kabeerawo. Mu studio olwaleero tulinamu abayimbi bano aba Katwe Martyrs Church aba service ey'okusatu. Tulina Rev. Flobia Sebunya, naye tuli naye wano. Awo nze bwenjo koma okwaniriza. Waliwo omukulu omulala gwe tuli naye, nze engatto zange z'ennyambadde tezinganya kumwaniriza. Naye abali eyo Mukama yeebazibwe. Kampitate Rev. Lutaaya
atuuse okulamusa gye muli. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Banyabo ne bassebo otusanyusa okubalaba naddala abayimbi be tubadde tuludde ebbanga ddene okulabako nga mukulu Mukasa awamu ne mukulu Baba. Mwe tubadde tuludde nnyo, abalala mbadde mbalaba ku mukutu. Mukama yebazibwe. Nyimiridde wano okwaniriza omusumba omubeezi Rev.Daniel Sebunya nyabo tusanyusa okulaba awamu ne mukulu Kasule. Webale tuyisa mu wiiki. Katonda yebazibwe. Abatulaba ku mukutu ate abali wano n'ebunaayira yonna, leero sabbiiti tugikomekkereza ekulemberwa nze ayitibwa Emmanuel Lutaaya tiimu, ate era ne wiiki kaakati tiimu gye nkulembera eriko oluganda ono gwenjagala okubanjulira era nga avudde lugendo si luwanvu nnyo kyokka ate luwanvu ddala. Ssebo Rev.Daniel Balabyekubo tusanyuse nnyo okulabako. Ababadde bateranga okulaba luli bakulabanga ku overnights zaffe n'obuweereza obulala, kyokka ate n'ebifo ebirala, naye wano ffe nga Martyrs Church Katwe tusanyuse nnyo okubalaba oba okulaba. Njagala kutuusa okulamusa kwa mukadde waffe omukubiriza owekitiibwa Dr. Gastalule. Tali wano naffe olunaku lwaleero kubanga alina waali mu kusinza ate era n'okwaniriza mukama waffe taata waffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda owekitiibwa ennyo omusukulumu Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Alina waali kale no omukubiriza wali okumwaniriza nga omu ku bakungu be. Ate era twagala okwongera okusaasira abaganda baffe, mikwano gyaffe abafunye okufiirwa n'okulwaza mu kiseera ekiyise, era mukadde waffe wa mission omwami Peter Segawa atali wamu naffe wano, ate era wadde nga tujja kutuukayo eka olunaku lwaleero naye ayolekedde ate okufiirwa ekyotera. Kale no maama Juliet afiiriddwa kojjaawe. Twagala okusaasira mukadde waffe Reverend Dr. Alex Kasirye ne famire yonna ey'ekitiibwa omugenzi olw'okubanga famire eyo twabadde n'okufiirwa mu wiiki muno era n'okuziika ebuwaya, n'abalala abangi abooluganda abayise mu kiseera eky'okufiirwa. Kale nno owekitiibwa simuwogedde linnya naye owekitiibwa Godfrey yagenda Kaaya Kavuma. Katuyimba oluyimba nga tweteekateeka okulira obubaka bwa Katonda. Ssebo service eno bwetyo bwetambula. Tujjayo omulamwa era oluyimba 210 167 mu Kyedda twaniriza 10 o'clock service choir. Mukama yebazibwe. Buli muntu yenna awulire ebigambo by'omulokozi w'ensi. Wonna 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 tihakkiriza alirokoka muye. Mojeno jende abakoye nnyo mulyoke muwummulengane essanyu. Buli muntu ajja namwaniriza simugobera bweru.
Lukuto Yesu ge mazima Ly'Ekubonya fe Ejibarisa chiti Moje no jende Abakoye nyo Mulyoke muwo mulengane sanyu Muli muntu aja na mwaniriza Simugobera weru Muli muntu yena amwagala Chechigambo cha Katonda talimba Kale bandange tubunyetenye Atugabide buwa Mujeno jendi abakoye nyo Mulyoke muwo mulengane sanyu Muli muntu aja na mwaniriza Simugobera weru Kale katusabe nga bwe tuli ddala Mukama tukwebaza tibuli ajja gy'oli tomugobera bweru twesiimye okuba n'oyo atatugobera bweru emikwano gyaffe gitugobera ebweru abaagalwa baffe n'abo be tuwadde emitima gyaffe bamala ne bagimenya nga batugobedde ebweru naye Mukama gw'otwanirizanga bwe tufaanana tujja gy'oli nga ffenna tulabika bubi tuwunya naye Mukama otugwa mu kifuba n'otwaniriza kale olwaleero Katonda wange ngenda kwogerera emitima gy'abantu Mukama egiweddemu essuubi ngenda kwogera n'emitima gy'abantu Mukama egyetamiddwa naddala mu kiseera kino Katonda waffe naye nga gw'oli Katonda aleeta essuubi era zaamu amaanyi nkozesa Mukama nga ngenda okutuusa ebigambo bino Mukama kambeera omuzindaalo gw'omulungi eri oyo yenna awuliriza era n'alaba Katonda waffe ku nkomerero nga tumaliriza taata erinnya liryoke liweebwa ekitiibwa ng'okyusiza emitima gyaffe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nsabye amiina kale katuule Mukama yeebazibwe abantu ba Katonda mwenna ntwala omukisa guno nsebo mukadde wange omusumba butuufu webale kunjagala mu mulimu guno ogw'okubuulira enjiri ate ne muganda wange Kasule ono twavwa dda tuli bannamukono Katonda yeebazibwe ate ne maama Musumba abayimbi baffe ne mwenna abawuliriza era abalaba Katonda yeebazibwe olwaleero twebaza Katonda eno ye Sunday ya 21 bukya tusabira mu maka gaffe bukya embeera eno yagwawo eyogamba nti tusabire mu maka gaffe kale omukisa guno bw'oba obadde ogukozesa weebaze Katonda era lwe tulituukira okuddayo mu masinzizo nga ddala waliwo Katonda kyakoze mu bulamu bwo Katonda yatutegekera ekiseera kino kibeere kyaffe kya mu maka ng'otuulako wakaawo gwe ne famire yo gwe mu mbeera yonna gy'oyitamu n'otegeeza Katonda nga gwe fe abaweereza tugenda okujja nga gwe Katonda alina kyakoze mu bulamu bwo haleluya olunaku olwaleero omulamwa musumba we yantegeeza okujja okuweereza wano naŋŋamba nti tuli mu kiseera eky'obuwanguzi kiseera eky'okusaba kiseera eky'okunoonya Mukama nenfuna omulamwa guno ogugamba nti obuwanguzi mu kusaba haleluya obuwanguzi mu kusaba okusaba ge maanyi g'omukkiriza okusaba ly'essuubi ly'omukristaayo okusaba kankubuulire kyekyokulwanyisa ky'olina nga gwe okusaba ly'effumu y'emmundu omukkiriza gy'akozesa okulaba ng'emuwanguza oyinza okuba ng'ondaba ng'oyise mu mbeera ezikunyigiriza ezikumalamu amaanyi naye nga totegedde nti ekikutuusa ku ekyo ekikujja mu mbeera eyo kusaba
Okusaba kwe kwogerako ne Katonda. Okusaba kwe kubikkula ekikuli munda muli n'otegeeza Katonda oyo ayinza byonna. Bw'osoma mu Matayo essula y'omusanvu olw'omukaaga, Mukama waffe yagamba nti bw'obanga osaba yingiranga mu kisenge munda oggalewo. Twagala okumanya kyama ki ekiri mu kisenge munda. Lwaki tugenda mu kisenge munda? Yosubwa ki bw'atagenze mu kisenge munda? Ekitegeeza atuwe essuubi nti okusaba kukwonga gwe. Bw'obanga osaba gw'oyogera ne Katonda wo n'omutegeeza ti bino by'ebinnuma ng'oli mu kisenge weggalidde oli wekka otunulya Katonda mmanyi gwandaba nti waliwo ebisoomooza obulamu bwo. Naye nkuwa amagezi nti gwe kennyini yogerako ne Katonda wo. Waayo ekiseera oluyimba olw'omukaaga lwe tuyimba lugamba nti mu kusaba mw'onooweerwanga amagezi n'amagye n'amaanyi. Tekitegeeza amagezi gava mu kusaba, ekitegeeza obuwanguzi buva mu kusaba. Era oluyimba lwennyini lutugamba nti saba Yesu okukubeera buli lw'olaba ki ennaku. Olina ennaku saba. Omulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo kukwaniriza. Katonda tali kuwaliriza kusaba. Our God will never force someone okulaba nti osaba. Okusaba kukunga gwe weekakkanako n'ogamba nti nfaanana ntya kubanga ebiruma biruma gwe. Biyinza okuba tebiruma na mwami wo. Ennaku yeekuluma olinza okuba nga ne mwami wo tagimanyi. Ennaku yeekuluma olinza okuba nga ne mukyala wo tagimanyi. Ekikusoomooza abantu bakulaba bulabi yawo ng'oyambadde ng'otambula ng'oweefuga naye ng'omanyi ekikuli mu mutima gwo, ng'otuula mu ddiiro lwo nga bw'otudde abwotyo naye ng'owulira osiriiro gwawo. Olina embeera ekunyiga naye olwaleero nkutegeeza nti obuwanguzi buli mukola ki? Buli mu kusaba. Haleluya. Kubira ku Mukama mu ngalo. Obuwanguzi buli mu kusaba. Haleluya. Waliwo ekifaananyi wano omuwandiisi kye yatuzimbira wano kwe ngenda okusimba essira. Ekitundu kye tusomye kiri mu eby'omu mirembe eky'oluberyeberye essuula ey'okuna. Ennyiriri ziri bbiri zokka era bw'osoma essuula eyo weewuunya ennyiriri ezo bwe zajja ne zibeera zeemalirira zokka zeeyogerako zokka. Bw'otunuulira bw'ova ku lunya olusooka boogera gundi n'azaala gundi, gundi n'azaala gundi, gundi n'azaala gundi. Essuula yonna ogimalako gundi n'azaala gundi, gundi n'azaala gundi, gundi n'azaala gundi. Naye zino bbiri zeemalirira zeeyogerako zokka. Zigamba zitya? Zigamba bwe ziti nti Yabezi. Basoose kuwanika mwana mulenzi ono nti Yabezi. Era bwe tubeera mu Bible study tugamba nti luno olunyiriri lukyamu okubaawo kubanga lwasooka ne lusitula mwana mulenzi ono naye nga tebatubuulidde kiki ekimuleetedde okukola ki? Okusituka. Kubanga egambye Yabezi n'aba n'ekitiibwa okukira baganda be. Basoose kumusukulumya nti n'aba n'ekitiibwa naye kiki ekimutuusa ku kitiibwa? Tweyongereyo nti Yabezi n'aba n'ekitiibwa okukira baganda be. Nnyina n'amutuuma erinnya Yabezi ng'ayogera nti kubanga namuzaala lwa buyinike. Olunyiriri olw'ekkumi lugamba Yabezi n'akaabirya nga Katonda wa Isirayiri ng'ayogera nti singa ompeeredde ddala omukisa n'ogaziya ensalo yange era obanga omukono gwo gunaabanga nange n'onkuuma obutalaba bubi buleme okunnumya omwoyo, Katonda n'amuwa kye yasaba. Haleluya. Wengambidde eri nti wetubeera mu Bible study wano olunyiriri luno we lwandigidde kano akasooka nti Katonda n'amuwa kye yasaba. Yabezi n'aba n'ekitiibwa okukira ki? Baganda be. Nga kiki kimuwa ekitiibwa? Bayibuli esoose kutulaga jjukira omulamwa gwaffe gugamba amaanyi agali mukola ki? Mu kusaba. Olunyiriri lutandise nga lutugamba nti Yabezi n'aba n'ekitiibwa okukira baganda be. Nnyina n'amutuuma erinnya Yabezi ng'agamba yamuzaala lwa buyinike. Erinnya Yabezi kitegeeza buyinike. Era singa Yabezi yali azaaliddwa ku mulembe guno omutebi, Yabezi yandibadde n'amannya nga gwandaba
erinnya lyolina bandi badde bamutuuma najja lwambi saamanya nali simanyi nali ngenze kukuula ne binkwatirayo nali boogere balikoowa najja lwambi simanyi biki amannya ago ge bandi badde batuuma Yabezi kubanga nnyena agambye yamuzaalira mu buyinike. Yabezi ono Bayibuli tetugambyeko taata wa Yabezi. Yabezi alabika teyalina taata oba mama wa Yabezi ono bakwata mukwate nalyoka afuna olubuto lwa Yabezi oba Yabezi ono mama wa Yabezi oba yali agenze kukuula sente ng'abakyala abalala mu mulembe guno kye bakola olubuto ne lukwatirayo oba Yabezi mama wa Yabezi yalina kyombekedde munange ng'abaana baba muzaalamu buzaazaabu. Mama wa Yabezi ono ennaku gye yalimu Bayibuli erabika kubanga lwo Bayibuli wetugamba mbu senga byonna byali biwandiikiddwa mu kitabo kino kyandibadde kitulema okusitula. Kitegeeza amawulire agali emabegaawo Yabezi ono alabika mama wa Yabezi teyagenda kweyadera mu ddwaliro ng'abakazi abali embuto bagende bazaale. Mama wa Yabezi teyagenda kumukebera lumbuto alabika yamuzaalira naawe waka wennyini oba yamuzaalira na ku kkubo n'alyoka addira embeera. Omanyi mwe bamaama kye mukola muddira embeera gye mubaamu gye muyiseemu ne mulyoka mugitikka abaana nti nze nebaza maama wange yampa erinnya erinkoledde Balabyekubo. Haleluya. Naye gwe erinnya lyo lyandibanga liriko forces endala ezijja olw'erinnya eryo otudde awo mu ddiiro lyo naye erinnya lyolina lyandivaako okubonaabona kwobonaabona nga maama we yaddira ennaku. Era mu abazadde fubanga nnyo erinnya ly'otuuma omwana wandimuleetera wandimunyika mu mbeera ezibu emubonyaabonya emukaabya emudaaza lwalinnya naye ng'omwana tamanyi. Laba maama wa Yabezi mu mbeera efaanana bwetyo n'alyoka azaala omwana bwe yamuzaala n'alyoka amutikka obuzibu obwo bwonna. Yabezi yabonaabona naye nga tamanyi ekimubonyaabonya tirinnya lyalina. Yabezi ono buli kye yakola kyonna kyagaananga okutambula naye ng'ekikimu ekimutuusa ku ekyo lwalinnya lye tulina lwalinnya lyalina. Naawe wandibanga ofaanana ekyo ky'oli oli mu mbeera efaanana bwetyo tuula ku bigere bya Mukama waffe weebuuze lwaki oli bw'otyo. Lumu omuvubuka yansanga n'aŋŋamba nti naye musumba oluvannyuma lw'okundaba n'okumpulya nga mbuulira enjiri nanga naye musumba njagala kusisinkanako nina embeera gye mpitamu ennyigiriza era ensoomooza nze ne bwe mba nga sirina kyenkoze nze gwe bagenda okuwaayiriza bansibye emirundi n'emirundi naye amazima gajja luvannyuma nga sinze nakikola. Ng'omuntu eyasoma ku Yabezi nasooka ne mubuuza omuvubuka oyo erinnya nti erinnya lyo ggwane. Omuvubuka yaŋŋamba erinnya lye nti ye Masumbuko. Kigambo Masumbuko kya Luswayiri kitegeeza ekkuŋŋaaniro ly'emitawaana gyonna. Kati buli mitawaana gyajjanga nga ginoonya we giwummulira Masumbuko. Buli kizibu kyonna kyonna nga kijja we kiwummulira Masumbuko. Naawe erinnya lyo lyandiba Masumbuko. Obonaabona oli ekyo ky'oli naye nga nawe gwakuteeka mera gwegwe wandibanga n'erinnya lyolina nga bizibu onyigirizibwa osoomozebwa naye ng'ekikusoomoza otudde mu ddiiro lyabo naye ng'ekikusoomoza linnya lyolina. Paka we nagamba omuvuga nti kati ntegedde obuzibu bwe buva tufukamire tukabire Katonda akyuse erinnya eryo erinnya Masumbuke kuŋŋa ly'ebizibu tulimenye tulijjeko ekisiraani kino kyonna ne tusabira omuvubuka wenjogerera muvubuka wa mirembe namugata n'okumugatta empeta kubanga ne buli muwala gwe yakwananga ng'amugaana Masumbuko naye n'empeta yagwa. Muvubuka mukozi ampanga ne ku kasente n'endyako nangamba musumba wansumula ne ngamba Yesu yakusumulwa naye ng'ekizibu kyali ki Linya. Yabezi ono buli kyeyakolanga kyonna nga kigaana naye twagala tumanye Yabezi ono eyazaalibwa mu buyinike eyali mu kubonaabona atuuka ati abeere n'ekitiibwa okukira ki baganda be. Haleluya. Kubirako Mukama mu ngalo naawe olwaleero Mukama agenda kusumulula naawe amaziga gukaabye leero olunaku lwo lwakusumululwa. Katonda naawe olwaleero ayagala ayogereko n'obulamu bwo.
ebbanga lyokabye ye Katonda talitunulira. Ebbanga lyonyigirizibwa lyosomozebwa Katonda alabika Katonda talitunulira. Ayagala leero kutandikirako omulimu. Haleluya. Yabezi atuuka atya abeera omuwanguzi. Yabezi eyali mu mbeera efaanana bwete ey'obuyinike eyabonaabona eyanyigirizibwa atuuka atya abeera omuwanguzi. Kikino Yabezi kyeyakola olunyiriri olw'ekkumi. Yabezi ono alabika yasomako ku Peetero eky'olubereberye essuula 5 olunyiri olw'omusanvu olugamba nti nga musindiikirizanga ku ye okweraliikirira kwammwe. Yabezi ono alabika yayimbako ku luyimba olwo lwe tuyimba olw'ekitabo yadde mumuliza okungamba nti naye yaliwo ku mulembe ogwo. Mwoyo alabika yamukozesa ebigambo ebifaana bwe bitu n'abiwulira nti ssaba Yesu okukubeera buli lwokola ki lwolaba ennaku. Haleluya. Nti mukusaba mwonoweerwa amagezi n'amaki mukkiriza gwandaba otwalangako ekiseera n'osaba. Okimanyi nti osuba okutuuka ku buwanguzi bwo lwakugayaalirira kusaba. Tutuno tuli mu kiseera kaakati mbagambye no Sunday ya 21 nga tutudde tuli maka gaffe tusabira wafu. Naye twandibanga ne Sunday zino zonna tulina luwali ofukamiddeko nti osaba. Olowooza onoova otya mu mbeera efaanana bwetyo? Olowooza onookoma ddi okukaaba amaziga bwe gatyo? Eddagala weeriri. Yabezi yakola ki? Wuli olunya olw'ekkumi lugamba Yabezi n'akaabiriranga Katonda waki wa Isirayiri. Haleluya. Ekigambo jjukira Bayibuli gisome bulungi. Yabezi Bayibuli egambye nti Yabezi n'akola ki? N'akabiriranga. Teekako kanga. N'akabiriranga. Ekitegeeza okukaaba kwa Yabezi tekwali kuno kutema mulanga nga gwotema ebizibu nga bikutuuseeko. Wawe banange zinsanze, banange nze nga ndabye. Abalala bagwako ebizibu n'alyoka atema omulanga n'adduka ku mulirwano n'ategeeza omulirwano n'ategeeza erosi n'ategeeza poliisi. Yabezi teyategeeza poliisi. Yabezi yamanya gy'addukira. Bayibuli egambye n'akaabirira. Kigambo kukaabiriranga kitegeeza okusaba okuwanvu, okusaba okwebuziba, okusaba okwewala ng'ate otaddeyo obudde. Yabezi teyasaba ku busabi lwa Sande lwokka ng'abalala bwe tusaba olw'Esande n'ogenda mu kanisa n'osaba lwa Sande. Abalala kakati musabira kuno ku TV. Bw'omala okusaba kuno ng'ogamba kati ninda ku Sande ejja. Kasadde luta yatuteerawo. Ninda ku Sande ejja. Yabezi teyasaba bw'atyo. Ye Bayibuli egambye Yabezi n'akolanga ki? N'akabiriranga. Kitegeeza okusaba kwa Yabezi kwali kwa buli kiseera. Buli kiseera. Kubanga ennaku yali erumye mwana mulenzi ono. Naawe ensabayo eri etya? Wandigamba nti no Katonda takuwulira naye ng'ensabayo y'enkyamu. Bw'oba osaba, osaba ani? Ono yasaba Katonda wa Isirayiri. Bw'oba osaba, osaba otya? Osaba ki? Owulidde ekyo osaba otya? Ye osaba ki? Yabezi agenda tuyigiriza. Ensaba ya Yabezi yali odale. Yasengeka ebintu bye kubanga ennaku yali yamuluma dda. Kati afunye omukisa ogubikula omutima gwe. Naawe olwaleero nkulangiryako kino ekiseera ky'ofunye bikkula omutima gwe ogutegeeza ani? Katonda ogenda kuwangula. Yabezi yabikkula omutima gwe ng'agamba yasaba ensonga ziringa 5 ziti ezamutuusa ku buwanguzi. Naawe ensonga 5 ezo bwe zimaliriza kaabirya Katonda gwa ku bigere bye musabe onoogenda okuva w'oli awo nga naawe oli wa kitiibwa okukira ki baganda. Haleluya. Kwata kapeeniko oba wuliriza. Yabezi number 1 yagamba atya nti n'akaabirya nga Katonda wa Isirayiri ng'ayogera nti number 1 singa ompeeredde ddala ki omukisa. Yagamba Mukama okubonaabona kwembonyebonye kumala. Ndaza ekimala naye leero wembanga nfunye omukisa ogujja gy'oli taata mpaaki omukisa. Banange ensinga eyayanidde omukisa
abantu nga bayayanidde omukisa ne batamanya nti omukisa guva mu kutyani Mukama. Omukisa guva mu kusaba Mukama. Gwe wandibanga wekozaakoza biwekozaakoza ebintu onoonya mukisa, naye omukisa guva mu kutya Mukama. Abantu nga banoonyeza omukisa ne bagenda mu masabo banoonya mukisa, ne bagenda mu masaŋŋanzira ne beeyambula, abala ne bakunama nakulama eri bambi anoonya ki mukisa. Olinga bamugala n'okumugamba bw'oba oyagala mukisa, bw'oba oyambala ekigero osookanga kya ddyo. Watu olusi apo waliwo agenda ne yeerabira bw'ati n'asookejjako n'ate naga omukisa gumpitako n'asookejjako. Olusi wafuluma bw'ati bamugamba nti omukisa guva mu kusisinkana mukazi. Kati aba afuluma bw'ati agenda musajja nga yeebuzaabuza ddayo emabega wakiri. Sitaani abonyaabonya omwana w'omuntu, naye olwaleero Mukama agenda kusumulwa. Gamba nti aleluya, agenda kusumulwa olwaleero. Abalala omukisa waliwo oli bw'atambula bw'ati emmese n'esala mu kkubo bw'esala nti gyagenda obugenyi bugenda kukola ki? Bugenda kuba bw'amaanyi kubanga emmese emukoze etya. Naye ate bwe emmese bw'emala oba neesangayo musota eyo negamba waye kansiro ate neekoma onesawe wanti komaawo gyogenda bibi. Mukisa kigwolabira mu mmese bannange, sitaani nga abonyaabonya. Mukisa kigwolabira mu mmese gwe ese bonyaabonyeza abaana b'abantu nga banoonya emikisa. Omule ne bamugamba nti weeyambule otambule bwereere, omukisa ogenda gufuna. Omukisa Yabezi atugambye Mukama mpaaki. Yabezi yasaba mukisa. Haleluya. Naawe olwaleero kaabirira Mukama omugambe nti taata nange njagala ki? Nange njagala ki? Mukisa. Omukisa guva mu ggwe kennyini kusaba. Katonda yawe omukisa. Haleluya. Yabezi yasaba mukisa. Naawe gamba Mukama nti njagala mukisa. Haleluya. Eyo namba emu. Namba ey'okubiri Yabezi n'ayogera n'agamba nti no, amaze gamba nti mpa omukisa. Ekyokubiri n'agamba gaziya ensalo zange. Haleluya. Yabezi yamanya nti kakati omukisa agufunye. Bw'amala okugafuna omukisa, buli kyagenda okukola kyonna kirimu omukisa. Ne bw'anaagenda omudaala gw'anaateekangawo buteesaawo ebintu bye bagenda kubigula. Ne bw'anaakola bizinesi egenda kuyitangamu buyisi. Ne bw'anaakola buli kimu kyonna kigenda kubeera successful. Kubanga aliko ki? Nalyoka gamba Mukama omukisa ogumpadde, naye byompadde nandibulwako wembiteeka, naye nkusaba kakati kola ki? Gaziya omukisa ngufunye. Sikyabonaabona, sikyanyigirizibwa. Mukama enzija akoze atya? Azikuddewo. Nawe olunaku olwaleero njagala Mukama akugulyewooko ku nzije. Haleluya. Yabezi agamba Gaziya. Naawe olunaku olwaleero gamba Mukama abeeko kyagaziya mu bulamu bwo. Oba omugamba nti Gaziya emikwano, sirina mikwano. Oba omugamba Gaziya kapito yange, sina kapito. Oba ogamba Gaziya amagezi gange, Gaziya. Oba omugamba Gaziya amaka gange, mbadde omu, nyongeraako Mukama. Gaziya gw'omanyi byenjogera bino biriza okuba nga si byebyo gwe byoyagala, naye gwe olina byoyagala. Kyekiseera ogambe Mukama nti kakati kola ki? Gaziya njagala nkuwulire, njagala oba nkulabe nga ddala ogamba nti no Mukama Gaziya baako kyoyogera saawa zino. Ogambe Mukama ngasiyiriza kino, laba nkulangiryako mu linnya erya Yesu Kristo ekyo kyoyogedde kifune mu linnya erya Yesu. Haleluya. Yabezi n'agamba Gaziya, omukisa agufunye. Kati agamba nti kola ki? Gaziya laba ekyokusatu n'agamba atya? N'agamba omukono gwo gubeerenga nange. Haleluya. Kubanga omukisa agufunye number 1, n'ebyo byonna bikoze bitya? Bigaziye. Kakati bwe bimala okugaziwa, waliwo abagazibwa, waliwo abafuna ne beerabirani Katonda. Mwana mulenzi wo n'agambye taata onsitudde eddaala, taata onzigiye mu maziga, kati leero ontuusiza mu bulamu obw'okweyagaza, naye njagala omukono gwo gukole gutya?
gubeere ku bintu byange, gubeere nange. Owooluganda mu kiseera kino ekyokusoomoozebwa, mu kiseera kino ekyokumalibwamu amaanyi, gambako Mukama neetaaga ku mukono gwo. Omukono gubeereko mu bizinesi yo, omukono gwa Katonda gubeereko mu maali yo, omukono gwa Katonda gubeereko mu maka go. Okimanyi waliwo Katonda watuuka n'agamba nti atunuulira mu nte z'olina nga talaba mu nte ye, n'omukono gwe tegulimu. Atunuulira enkoko z'olunda, temuli nkoko ye. Atunuulira olusuku lw'olina olwo, temuli nkota ye. Atunuulira edduuka ly'olina eddene eryo, temuli mukono gwe. Kyebudde olaba ebintu bituuka ne bisaanawo, kubanga omukono gwa Mukama tegwakola ki? Tegwalimu. Ekirwadde ne kijja ne kimalawo enkoko zonna. Kibuyaga najja n'asuula olusuku lwonna, omuliro ne gujja ne gukwata edduuka lyonna, kubanga omukono gwa Mukama tegwakola ki? Leero gamba Mukama, Taata, omukono gwo njagala gubeerengako mu bintu byange by'ompadde. Kasi omukono gwa Mukama gunaaba mu bintu byo, ogenda kuwangula nga Yabezi bwe yakola ki? Bwe yawangula, Yabezi n'agamba, Taata, neetaaga mukono gwo. Naawe olwaleero gamba Mukama nti omukono gwo gwe njagala. Haleluya! Mukama yeebazibwe. Wulira, ekyokuna Yabezi n'agamba, onkuume obutalaba bubi. Laba ensaba efaanana bwetyo senga mukkiriza gwe gy'osabangako. Naye tunuulira ensaba yo ejjudde mu kwemulugunya, n'olyoka oyomba, Mukama nze nyine nze atafumbirwa, kati abantu bannange bonna bandekanga bulesi wano, nze sifumbirwa. Laba Mukama bannange bonna bagagawola, nze sigagawola. Essaala ye ejjudde kwemulugunya kwereere. Sabako nga Yabezi bwe yasaba. Ensaba ya Yabezi ekuwa essuubi, ensaba ya Yabezi ekuwa obuwanguzi. Yabezi n'alyoka agamba, Taata, saagala kuddayo kulaba bubi bunnumye, kubanga nabonaabona ekimala. Nakaaba ekimala nga maama ntaddeko ekikolimo ky'erinnya, nenyigirizibwa ekimala. Naawe olwaleero lwe lunaku olw'okweyogerako gwe kennyini ng'ogamba, saagala kuddayo kulaba bubi, saagala kuddayo kukaaba maziga genkaabye, saagala kuddayo kubonaabona embonaabona gye mbonyeebonye. Gwandaba wandibanga obonyeebonye, wandibanga onyigirizibwa. Oluusi simanyi olina kulaba amawulire gano, olina kulaba amawulire ag'enjiri gano, naye nga wasibye ekiro okaaba bukaabi maziga. Oyinza kubanga wiiki wagimazeeko okaaba bukaabi maziga, naye olwaleero yogera n'akamwako ogambe sikyaddayo kukaaba maziga. Yogera n'akamwako, njagala nkwenga oyogera ogabe Mukama, sikyayagala mbeera eno kumbeerako, sikyayagala muze guno kumbeerako, sikyayagala kino ekimbonyabonyiza okumbeerako. Yogera, kubanga Mukama ali kutunulira kati saawa zino. Mukama Katonda gw'osinza, tusinza Katonda amanyi, tusinza Katonda awulira, tusinza Katonda afaayo. Bw'osoma Isaaya essula ya 38, Kezekiya bwe yakaaba amaziga, olunya olwokutaano lugamba, Katonda n'agamba nti mpulidde n'okulaba nkola ki? Ndabye amaziga go. Haleluya! Tusinza Katonda alaba, tusinza Katonda awulya. Katonda waffe tumalaga mukowoola bukowoozi bwotu ng'abakowoola emizimu. Lubaale w'abano golokoko nkwate, wankwata ndi muto sigenda kwerabe. Ne bayimba obudde ne buziba nga Lubaale agaanye okujja okwatako gwakwata. Ne bagamba leero Lubaale agaanye okujja, tulinde enkya. Ate era ne bayimba Lubaale w'abaana golokoko. Omanyi ffe abagwere tuyimba tuwala ennyimba ze tuyimbanga tusamira bayita emizimu. Bayimba zimanyi Lubaale yemerere ku mutwe, Lubaale golokoko, Lubaale yemerere. Naye n'oyimba Lubaale yemerera, Lubaale yemerera, n'agaana. N'agaana. Naye olwaleero Katonda atuwa. Yabezi n'agamba, saagala kuddayo bubi kunnumya. Wulira ekyokutaano, bulemu okunnumya omwoyo. Wali agambye tayagala kuddayo kulaba bubi, kati wano agambye ekisembayo tayagala kuddayo kulumwa ki? Mwoyo. Wulira, sitampu n'eryoka ejja. Wano weneesibira ku Katonda waffe. Sitampu nga Yabezi amaze okusaba, singa ompadde omukisa, singa ogaziyiza ensalo zange, singa omukono gwo gubeeranga nange, onkuume nneme okulaba obubi, bulemu okunnumya omwoyo. Olunyiriro ne lumaliza nga lugamba lutya? Katonda n'amuwa nga bwe yakola ki?
yesitampu eyo naawe olwaleero Katonda kakuwe nga bw'okola ki nga bw'osabye. Yogera ku bigambo bino zebiriza ku maaso go oba baako bigambo by'oyogera mu ddiiro lyo. Langira naawe oyogere ogambe Mukama ti Mukama nange baako ky'ogasiya. Taata nsabira omuntu ono andaba. Taata nsabira omuntu ono ali ku TV Mukama. Amaziga gayiseemu Mukama. Leero muwulire. Leero Mukama yawulya Yabezi. Taata oli Katonda ayinza byonna. Baako ky'okolera omukazi oyo. Baako ky'okolera omusajja oyo. Baako ky'okolera omwana oyo. Baako ky'okola muri Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Kabaka w'abakabaka oli Katonda tatuyiwangako. Mukama tonjiwangako. Olwaleero leka wabeewo ekyenjawulo. Olwaleero wabeerewo ekipya Mukama ky'okola. Taata weebale kubanga owulira. Weebale gwe yasanyusa Yabezi olwaleero sanyusa ku makaago. Gwe yasanyusa Yabezi olwaleero sanyusa ku muddu oyo. Yasanyusa Yabezi olwaleero baawo ky'okola. Taata weebale. Saba yogera ne Mukama omugambe taata leero lwange obuwanguzi njagala mbulabe leero. Obuwanguzi njagala mbulabe leero mulinnya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Laba Mukama katambule mu ddiiro lyo. Laba Mukama katambule mu kisenge kyo. Laba Mukama katambule mu bulamu bwo. Olwaleero waliwo ekyenjawulo. Olwaleero waliwo ekipya Katonda kyakolerya obulamu bwo. Yesu kabaka w'abakabaka tambula weebale Mukama mu linnya erya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu tusabye. Gamba nti amiina. Mukama akumpeere omukisa okusaba gemaanyi obuwanguzi obuli mukola ki mu kusaba. Mukama abeere nammwe. Mukama yeebazibwe nnyo. Ssaba owunzise obuzaayo eddakiika 5 era eddakiika ezo tujja zaagala ate otutwalire eddala mu apprenticeship program kye tuyiza ate tukikole mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Era abayimbi kamutwe oluyimba nga oluyimba olwo lujja kuba lututeekateeka 229 188 229 abalala abali mu studios eza Delta TV tuyinamu choir coordinator omwami Andrew Sekyewa tusanyusa okulaba yatuuse dda nno naye nade sinabaaniriza munaffe organist awamu ne choir master wa 10 o'clock service. Mujja kubalaba ekiseera nga kituuse. Kale katuyimba oluyimba mujja tufunirayo oluyimba olulala lumutaatuwadde wano lumu oba 2 kubanga Mukama akyatuwadde ekisa ky'obudde. Era Andrew ndowooza jangu olete wano ekibbo. Telinaku na
tulifunga wamunaye munseyo olw'obubaka obwo obw'ettendo katunyweze okukkiriza kwaffe ate era n'okwaniriza Katonda atusobozese okutambula nabwo. Nzikiriza Katonda kitaffe ayinza byonna, mutonzi w'eggulu n'ensi, ni Yesu Kristo omwana Mukama waffe eyazaala muwala yatamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akemagoma mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kitaffe ayinza byonna, niye alivaayo okukomawo omusala n'omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'omulimu obutaggwaawo. Amiina. Mu kiseera kino katweyongere mu maaso n'okusaba n'okwegayira Katonda, ate nga twebaza olwa bino ebiweereddwayo. Katonda yeebazibwa olw'ebyo ebiri mu maka gammwe, Mukama abisiime. Ekiseera nga kituuse era abamu baatandise okubireeta ku akawunti y'obusumba. Twegayira Mukama abasobozesa, abawa omukisa. Obugabi obwo Mukama abaggulire ensalo zammwe, abagaziize ensalo ezo, bizinesi zaffe aziwa omukisa. Buli kimu kye tuteekako emikono gyaffe Mukama akiwa omukisa, era n'ekitongole kino Mukama akiwa omukisa, akigaziiza ensalo zaakyo. Era olw'okuba tufuna obulabirizi bwakyo okuyita mu birango ebirangibwa, nga tukwegayidde Mukama okwate ku bangi basobole okulangira ku Delta TV, okuleetako bizinesi zaabwe, okujja okusomesa abantu bo beyongera okumanya n'okumanya ekyokukola, naddala mu kiseera kino ekya COVID-19. Katonda waffe ayongera okutuwa omukisa mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kale ekiseera kino katukiweeyo olw'okwewongera okusaba, okunyweza ebigambo bino. Wandibanga gw'oli awo olina ekikusoomooza, naye wandibanga ozitowereddwa nga Yabezi bwe yazitowererwa, naye nkutegeeza waliwo Katonda afaayo. Kankusaba okakkane bulungi mu ddiiro lyo w'oli wonna, oba mu ofiisi yo, oba mu kisenge kyo, oba wonna w'oli, leka Katonda akusisinkana awo. Njagala tusabire wamu ng'osaba nange bwe nsaba, nga nkuwaayo mu mikono gya Katonda. Kale Katonda ow'amaanyi, Katonda ow'obuwanguzi, Katonda asisinkana abakaaba era abanyigirizibwa Mukama. Waliwo alabye ebigambo bino Mukama, waliwo ali ku TV kuno Mukama, ng'oluusi embeera yeefaanana ng'eya Yabezi, ng'oluusi atuuse n'okugamba nti nze Mukama nkomye, nze ebyange biwedde, naye Katonda okyalina essuubi Mukama. Taata sisinkana omuntu oyo Mukama, taata sisinkana omuntu oyo ali okukaaba amaziga Mukama, ali okusoomoozebwa, avumiddwa, anyigirizibwa, yakamala ebbanga lino lyonna nga n'emirimu takola, ewaka abanjibwa, ennyumba gy'asulamu bamubanja, bamugambye n'omugamba nti ogenda kugobwa ebintu byo bifulumize bweru. Mukama waliwo atalina byakuliisa baana, nga buli budde we bukya yeebuuza ngenda kukola ntya. Mukama abo bonna obamanyi. Waliwo gwe bagambye nti obulwadde bw'olwadde si bwakuwona, bakugangiddeko nti olwadde kansa, olwadde endwadde ezifaanana zitya. Mukama ali waggulu wa buli ndwadde ezo zonna. Enkulangirirako Mukama kakuwulire nga bwe yawulira Yabezi. Mukama kakusumulule. Taata baako b'osumulwa olwaleero. Mukama baako b'okolera ebikulu Mukama, baako b'owa emirimu Mukama, baako b'ojjanjaba Katonda wange, baako b'osanyusa Mukama olwaleero. Oli Katonda yasanyusa Yabezi Mukama, ne leero sanyusa ku muntu oyo olwaleero Mukama, sanyusa ku oyo akaabye, sanyusa
nkasanyusa kwoyo Mukama atende waliddwa aweddemu amaanyi aweddemu essuubi taata essuubi liri mu ggwe Mukama kale musisinkane Mukama eggwanga lyaffe tuliwaayo erya Uganda Mukama taata oli Katonda ayinza byonna Mukama oli waggulu wa COVID eyo Katonda wange Mukama ne COVID ogisobola Mukama taata zisinkana abalwadde Mukama abali mu ddwaliro Mukama abalwadde endwadde Mukama ezitali zimu Mukama sisinkane eggwanga lyaffe lino Uganda lino eggwanga liryo Mukama lino eggwanga liryo Mukama tokkiriza Mukama kulabanga abantu obeetematema Mukama tusabira ebyobufuzi ebikutuddemu abantu ba Katonda abeesimbyewo Mukama tubasabira Mukama bakozesa olulimi Mukama olugendo okunyweza olugendo okuleeta obumu Mukama tusazaamu okukyawagana tusazaamu okumettagana enziro tusazaamu buli mise gyonna Mukama taata abasamira ne bongerera eggwanga lyaffe n'okulyonoona Mukama twonoona buli busamize bwonna we buli twonoona buli ssabo lyonna we liri twonoona buli maanyi g'ekizikisa gonna we gali taata weegulumize sisinkana Mukama sanyusa wonya gwe yawonya Yabezi eyasanyusa Yabezi n'aba n'ekitiibwa kale naawe ova ku maviivi okwo ng'oli muwanguzi ova ku viivi okwo kwoli ng'oli muwanguzi ova ku viivi okwo Mukama ng'akukoledde ekyamagero ng'omusaayi gwagukyusiza okubadde ogwakawuka nga mulala nga Mukama ebbeere eribadde liruma nga Mukama alikyusiza oyo kansa akubaddeko Mukama ng'amukyusiza kubanga Katonda gwe tusinza Katonda ayinza byonna oyo asanyusa naawe kaakusanyuseeko olwaleero omwezi ogw'omunaana gubeere gwa ssuubi gy'oli omwezi ogw'omunaana gubeere gwa buwanguzi gy'oli Mukama akusanyuseeko mu maka Mukama akusanyuseeko mu bulamu bwo Mukama akusanyuseeko mu ggwanga lino Mukama akusanyuseeko mu kika kyo beera w'amaanyi mu kika mw'oli bakusekeredde bakuyisizaamu amaaso bakuvumye buli mannya gonna bakuvumye buli kivumo kyonna naye Mukama agenda kuviirayo kale nkusabidde n'obuwanguzi n'obumalirivu Katonda oyo akole ekyesuubi akole ekipya mu bulamu bwo weebale Katonda wange ddamu ebigambo bino gwe ddamu ebigambo bino ogambe nti ayi Mukama gwe yakyusa Yabezi nange nkyusa mbonyeebonye nsekereddwa nvumiddwa naye leero Mukama nange neerangirirako mpa ku mukisa gaziya ensalo zange omukono gwo gumbeereko era saagala kuddayo kulaba bubi era saagala nakuluma mu mwoyo taata leero nva ku maviivi kwendi nva ku TV kuno kwendi nga ndi muwanguzi kantandike wiiki eno nga nsumuluddwa mu linnya erya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu kale Katonda kakuwenga bw'osabye mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe ddamu nti amiina situka n'obuwanguzi. Katumalirize n'oluyimba lwe mugenda okutuwa 295 216 Mukama abawe ekisa. N'okutandika olunaku lw'enkya tutandika wiiki erisa mayanja. Amazigo bula munywa gwalumidwe nnyo